Face the point ku Daily News Channel nze Shafik Alpha Kananura okutegekera program eno nogiteekateeka nga n'olunaku olwaleero tukomyewo ne munna Nansana Municipality Honorable Isaac Sali Keith nga tunnyonnyola ensonga ezitali zimu tulabenga bannayuganda mugenda mu maaso n'okuzinnyonnyoka kubanga amawulire go gamyansaako bumyansa naye ffe tuzisimira ddala munda otegeere ekinyusi ky'ensonga nga n'olunaku olwaleero tuli naye twateredde eddabubya okulaba nga tubatuusaako ensonga wekitiibwa Honorable nja kusaba osooke olamuse kubatuuliriza ku Daily News Channel n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ensonga z'olunaku olwaleero. Abatulaba bale ku Daily News Channel nsanyusa okubeera kuba munammwe nze Sali Isaac Keith muna Nansana so mbebaza okujja wano mukyalirako okwo ne mubaako kye tutugerera eggwanga si ffe tusinga naye okubeera nga mundobazeeyo kulaba nga nange mbeera part of you kyo kirungi nnyo abatulaba mwebale kumina ku mukutu guno era nze nange kyembakubiriza ku subscribinga ne mwongerayo okulaba nga at least buli muntu atufuna information eno ku muntu oyo asobola ogikonsuminga obulungi tulabe nga asobola kulaba nga tukulakulanya n'eggwanga lyaffe lino. Exactly. Nansana emu ku municipality ezisinga obunene naye situmanyi oba ebyobuweereza mu Uganda ba mu municipality eno byonna byerabye ebisinga obunene mu Uganda. Nansana nga tanzo okutematemamuko ye municipality yatandikibwa yalaunchingibwa mu 2016 2015 nebeera active nnyo 2016 nga ina amagomboloana omuli Nabweru, Gombe, Busukuma, Nansana ng'eggombololo erimu abantu abasukka 5,000 nga census yaggwa official number batuwa 36,000 naye nga 36,000 awo nange saabalibwa ate nga nali mukulembeze ate nga nalibwa amaanyi kitegeeza nti abantu bannya bakola ki abatawa ate nga nabeerawo nnyo awaka kitegeeza fe abamu abakola speculation kitulaga nti no Nansana erimu abantu 5,000 twetegekera census eddako tetumanyi ne kuno era tujja kubeerawo tulabe nga batubala naye nga otunulira Nansana erina ebizibu byayo nti ekisanja kya 2016-2021 kyalimu challenges nyingi nnyo ng'ogenda kwesanga ne budget bakozesa ate ya town council kitegeeza nti government yawa Nansana nga teyeetegese yalimu mu kifaananyi naye nga okuva ku 2021 at least bakozesa budget ennungi eyokulaba nga eri yaddeyaddekoko naye ng'ekisanja kiri ate ffe nga nkyali mu active politics olaba nti twabonaabona nnyo era ensonga lwaki olaba nti emirimu gyakola ebiseera ebyo weewuunya abakulembeze abaaliwo nti ate gyo gyatambula nnyo ate saawa eno ate gizingamyemu simanyi no kiyinza okuba nga oluusi system government system kyoba esibwete bwekola ebintu byayo naye nga gamazima gali nti Nansana ekula ku speed naye ate bantu bebagikuza olwakuba muli bannuupu service delivery kyeveekeeri nonze by the way nze omu ku bantu abatabelieving mu ekintu ng'ekyo nze ndi believing nti ekintu kiri national kiba national kwakati olaba nti abakulembeze abamu naddala bali muno ku government bakugamba nti osisimu eno empya gye baleeta ey'okulaba nga bakula okutinga emisolo ate negimana negiddayo mu center kiyinza okuba nga kyekibasinza okulaba nga sente zaabwe baziyita nezirama kudda kukomawo naye ng'olaba nti abantu bambi bagezaako okusasula emisolo naye ng'omuntu yeebuuza emisolo mutuufu gikola ki mutuufuga tewali katunuulira mu Nansana nga muno otunuulira nti abantu basasula emisolo ate nga mingi nnyo naye ogenda okwesanga nti emisolo gye basasula mutuufu ng'abantu tebalaba gikola ki gyekola kubanga otunditundiye enguudo zonna zifudde zikola ki ziweddewo kati wali ssuubi lyakuziddaabiriza so waliwo obuzibu ng'obwo. Mutusonyiwe okusooka okulandagako eyo naye nazo nsonga nkulu era zigasa Munnayuganda. Oweekitiibwa Honorable olunaku olwaleero we tutuukidde leero nga Speaker wa Parliament awamu ne baminisita abaaliko baminisita mu gavumenti era mu kisanja kino baateekeddwako sanctions oba envumbo gavumenti ya Bungereza obutaddayo mu ggwanga eryo olw'okwenyigira mu bulyenguzi newankubadde bo bagamba ekyo kya bulimba waliwo ekirala ekyekwese mu sanctions ekitali kya buli bwanguzi kino kitegeeza ki eri eggwanga lyaffe okubanga abanene batandise bateekebwako sanctions. Sanctions esize ezisoose ne bamwami Kayihura n'abamu ku banene mu gavumenti abalala bateekebwako sanctions
actually nalabako ne ku social media zino nga balaga ko ne president Museveni bondadeko sanction nyato gino kwesa ategene mulanga ali mu America tugambe zinzo kubanga za bipapula no sanction izo zibeerawo era tezine teziyamba gwanga nadala mu bantu abamu wakati otunulyamu sawa eno speaker wabanga awaddwa ku sanction kitegeeza nti ate nga jjukira tino musale nnyo mu kusalawo kw'ebintu ebimu by'eggwanga lino kati omukyalo oyo ngazi we mumanyimu alina ebintu ebimu abitwala personal nti waliwo ebintu ebijja okujja nga bijja kwetaagisibwa oluusi bungereza nga kubeera nga erina kyetufunamu ajja kugaana ye nga tafiirwa kubanga ye nga mukyala Anita nga ye ng'omuntu ye alina nti ye omukyala omuntu yakera ku makya n'agulya boyfriend we brand new car buli muntu etali vitizi buli muntu twogera bogezi bannamawulire mwogera ebintu ne bikomaawo kitegeeza nti ye ng'omuntu akola ki ayina naye nga sanction zino zo ngaffe ensi tulina kyetufiirwa nti otunuulira kati wayinza okuba nga waliyo oluusi conference nga conference eyo egenda kuyamba oluusi ng'eggwanga naye ng'egenda kubeeramu ba speakers kitegeeza nti speaker tajja kugenda kakati awo tuba tufiiriddwa ng'eggwanga nolwekyo ndowooza abantu abakola abali mu public abasasula sente z'omusolo ebintu ebimu baba nga basobola okubyewala kati ng'obwo bulyake wakati Bungereza yewadde reason zaayo yagambye bano babba amabaati ne bakola biki nyate otunulya Chris Obole weyabadde awa statement ye yakugamba omwogezi wa parliament yagamba nti bano balimbye naye ekyavudde ku homosexual biki nolwekyo ndowooza Chris Obole yandibadde akwatagana ne liaison officer owa embassy ya Bungereza ne babeera nga beebuuza nti sanction eno ekituufu kyekiki wakati wano kibanga kiraga nti no mwami Chris Obole takwatagana naki waliwo olutalo lw'omunda lutokola kife nga tutamanyi naye nga otunulya ku economy wise tubina kyetuba tufiiriddwa ng'ensi nti waliwo n'abantu ababadde tebamanyi Uganda mu mbeera gy'erimu wetandika okusoma ebintu ng'ebyo obeekusanga agamba nti obuyambi buno obadde bugenda okuyamba oluusi bamulekwa abeeri tetujja buwaayo because of A&C naye ng'oluusi n'abantu ababba batono kubanga otunuulira incident ya Kalamoja eyo fenafena yatukwasa enjikwe kubanga singa ababaati baalinga bagagawa bugabi mu public places nga olaba nti baministers abamu bagakwata ne bagateeka masomero ga gavumenti ekyo that one is okay naye agamu ge bagasanga mu hardware ng'oli atunda yes ndoda amawulire ate mawulire g'eggwanga gwanga otunulira ekintu nga kyafumye mbukedde kifumudde mu New Vision kitegeeza nti nno ekintu kyamaze kunoonyerezebwako ate olupapula waki lwa ggwanga nolwekyo ndowooza obulyake buno obutuufu bususse mu bakozi ba gavumenti omululu ogususse kubanga otunuulira ministers bafuna sente empitirivu nnyo ogatteko obudirudiru bafuna mu ministries zaabwe naye ate nakana akatono nako ne baagala bakabbe kugamba basusse ogambye sanctions zino tezirina kyeziyamba ggwanga olowooza teziyambako omuntu wa bulijjo okufuna obwenkanya service delivery ekyo kituufu kino ekintu kirina advantage ne disadvantage nti one of the advantage nti no first of all abantu batandika okweddako wabeerawo sanctions okweddako nagamba nti oba nankwatira mu saga sanctions ezibaddewo naye abantu balya butaa tebalina kyekizibu kyokugamba wala ojja ogamba omuntu nti mutaddeko sanction aleme okugenda oluusi mu America oluusi UK naye nga business ezisinga ziri mu Africa nga yainvesting South Africa nainvesting wa naye senga zino sanctions zigira nibagamba ensi nigamba nti EU oba European Union yonna ebatadde ku sanction okutagenda mu nsi za Bulaaya America negamba nti naffe tutadde ku sanction n'ensi ezikola omukago oba bagwa G8 nigamba nti fenafena tokkirizibwa kugendayo then awo kiba kisobola okukola ki naye ebiseera ebisinga olwo omuntu ayinza okugamba nti tutadde ku sanction okugenda UK naye ng'amala n'emyaka 5 tagenze UK kati oba tomukoze eki tomubonalereza naye nze nyala nnyo sanctions zibeerewo ne gavumenti oliyakitinge egambe nti no okusinziira ku sanction ekuweereddwa obutakola bweti ne bwoti obuulirizibwako bane ICC etanga kubuulirizaako tusokeddeko n'envumbo ku bugagga buno obuli wano
anti jukira bateeka ku bakungu ba government tekiba kizibu eri government okureactinga mu ngeri esobola okureactinga wakati wabanga president Museveni yasobola okureactinga baminisita abamu n'abagoba naye nga era okulaba nga asinziira ku kyobubbi bw'amabaati kitegeeza nakyo kisoboka ne parliament yennyini okugamba ebyokutuswaza tusansalingeko okwo nolwekyo ndowooza ebintu ebimu tubiteeke nga tetubyogerako bwogezi wabula tubikole nga reality. Okusinziira ku statement ya mwogezi wa parliament omwami Chris Obore agamba nti kirabika kirimu ebisiyaga olowooza si kituufu okusinziira ku statement ye kubanga nga Uganda tenaba kubeera nsaale mu kulwanyisa ebisiyaga sanctions ezo zibadde tezibeerawo ate nga wazze wabeerawo zibaddengawo sanctions obuli bwenguzi na sanctions zibaddengawo ng'ez'okudembe ly'obuntu zibaddengawo era ndowooza America sanctions yasooka okuteeka ku bakungu ba gavumenti zaaliza kutulugunya abantu nolwekyo si yesoose kyagamba mu bbanga liri ery'emabega myaka 2 emabega era obuli bwenguzi bwazze bubeerawo naye nga tebuli openingawo kati wakati omuntu wabanga asobola okubba ebbaati eritaweza emitwalo 4 kitegeeza nti obubbi butasobola okulanda abantu batasobola okuva ku biri ebibaddenga babba ebinene batasobola okubba ebitono tujjagenda kwesanga n'ebifusimulo batasobola okubibba nolwekyo ndowooza sizo ezisoose era nga nsuubira nti no gamazima gali nti abakungu ba gavumenti batake okweddako kubanga mutuufu babbye ekimala kubanga otunuulira sente za Uganda ezitubanjibwa tubanjibwa trillions 9.6 trillions against budget yaffe gye tulina tugenda mu mukaaga gye tugenda muko kati otunuulira budget ejja ya 5.6 ogenda kwesanga nga sente zetugenda okusasula tugenda kusasula mu trillions nga 24 against zetugenda okwewola almost trillions 3.4 kiba kitegeeza nti almost tetulina kitukola ki kati tulina okulwanyisa obubbi n'obuyaka okulaba nga tusobola okutaasa eggwanga tulunga president Museveni yadde akola statement ku Labour Day nga kugamba nti bannayuganda emirimu weegiri naye abannayuganda tebaagala wagazi kukola ki naye nga tekisoboka wetunuulira wano kati munnamawulire nga wakedde ku makya n'ogamba nti tulangayo emirimu omulimu n'okuba gwakwera kkubo ojja genda okusanga ng'ofunye na graduates anti yagamba temulina vision emirimu weegiri ne temulina vision jo giriwa temulengerera wala jo nga giriwa okulonda ebicupa abannayuganda kati byebyo kati otuba nga tuli mu ggwanga ebyokugamba nti nno mu creatingewo emirimu naye nga emirimu gy'okuleetinze mugende nga mulonda obucupa then tulina obuzibu kubanga gamazima gali nti lwaki abafamile si tebalonda bucupa lwaki yalowooza nti no bannayuganda ffe tuli waffe kulonda bucupa kugamba waliwo ebintu byolabanga kibi nnyo byogera mu bantu kubanga abantu bajjako abantu babeera ku tv okwo ne bakaaba naye oko tetubeerayo agamba omuntu ono ayogedde ekigambo bwe kiti singa abadde mwana we oli nasomesa omwana we naaba nga asomeseza omwana we neyewola sene omwana n'amala emyaka 5 ng'ali wakati anonye muntu akola ki waliwo abantu abamu bagamba nze siriddamu kola application oyo naye nga gyali nti nkoza application engatte budobege engoye ze nagula okunoonyezaamu emirimu zikaddiye siriddamu otunuulira abaana abali ku bodaboda mulimu n'abamasters bali ku bodaboda sigamba nti mulimu gwa bodaboda mubi naye ng'otunuulira kulevoye tateekwa kuvuga ki bodaboda bwetunuulira abantu abali mu kampala omwo abayiriba boolaba abatembeeyi bagraduates bino byejugala mu talking about experience abantu bali mu kesisi abantu bekwata ku makubo abo ogenda omunoonyeza oba yasoma ng'eyasoma naye nga alaba nga last resort naye lusi n'afuna ne kapita ka katonotono ate kesisi nemukwata nemukola ki nemutwala mu kooti nemutwala eruzira naye nga amateeka kati ate onoosanga nga sikola ojja kukwata kiryerese kugamba ebintu bino biri so tricky kati wovaayo n'ogamba nti temulina vision naye nga ate bayagala bakuleetinga emirimu tasobola kugenda mu arcade tasobola kukola ki kugamba gavumenti erina okukolawo ekintu okulaba nga esobola okulaba nga erabirira omunnayuganda kubanga that's the mandate gitwabawa ng'abakulembeze ekifaananyi kya Uganda kiri luddawa mu bakungu wano bateekako sanctions naye nga tewali kikyuka kubanga be bataddeko sanctions tewali kyekikyusako anti nga gavumenti yennyini tesanise kwekuba ku mutima okulaba nga etandise okukola ebituufu naye tunaabateekako sanction kwakati omuteekako sanction ng'anoonye ekkuba eddala ngagamba bungereza egaani otunulya akaunti zange kubaddeko mu backs za accounts eziri mu Bungereza kuliko sente mekani sente ntono ezo nsolo zeefiisa n'akwata sente zino ajja kuzinvestinga mu nsi endala naye senga abantu bataddeko sanction batandika okubuulirizibwako ne batandika okutegeera nti omuntu ono
alina bugagga ki era account ze ziri luddawa naye bera waliwo ekintu ekisobola okukolebwa okulaba nga basobola n'okuba kye bayita monetary recovery naye obanga katugera kwogera ku bwogezi nga tukola ki waba otunuulira nja nkubuuzeemu bw'otunuulira expenditure ya mukyala Anita Amonge nga tugenze mu lifetime audit ezisente ziddala zaafuna ekyo ekibuzo yalina kidda no ati kati nkubuuza waba otunuulira n'otosobola omukaculating nze musajja mubazi wa bitabo naye otunuulira ddala soogera mu bubi akugamba tadde ayambayogo taluddamu anti alina businesses endala zakola zikola ddi oba akola mulimu kyogwo abanayuganda abalala tasobola kukola alina amasomero whatsoever niwebanga alina amasomero naffe twatandikadde okukola kitegeera eyogera okulaba nga oluusi n'emirimu gyokola URA etosobola kufisaako ku sente zofuna mu URA zeetwala nga tosobola kufisaako kutaka kukola expenses nga zakola oyinza okira kumanya bagamba nti kati nze nina emmotoka eno AA1 AA2 eno ya boyfriend eno ya biki kugamba olabanga nebanayogala batandika okuggwamu amaanyi agamba nti obanze sikola obanze nazaalibwa mu famire enkyamu tukitwale nti gavumenti ya Bungereza yakutte ku kinyusi ekyo kituufu naye nga nze nga okyogera mu body perspective nga Uganda tefunamu naye nga ku muntu atandika okulaba nga atandika okukola ebintu n'okulaba nga ataga nti abantu batasobola okukola ki okuntegeera okusinziira ku mawulire agali ku mitimbagano kigambibwa nti omukulembeze wa National Unity Platform ekibiina ky'omwogwa yabadde musaale nnyo ku sanctions zino kino Kyagulanyi gavumenti egamba Kyagulanyi asiize ekifaananyi ekibi eri Uganda mu mawanga g'ebweru no gavumenti ennyinnyini yasooka neevaayo negamba eyagala nnyo bali whistleblower omuntu wabanga oyagala whistleblower kitegeeza nti you can whistleblow anyhow wabanga ye mandate ye agezezzaako okulaba nga kubanga fe abamu tuyinza okuba tetutuuka mu bazungu abo nga tetujja kusobola kubatuukako naye yalina omukisa ati atuuka mu palamenti buli palamenti z'ensi zituuseemu kati ate fe abamu tetulina mandate eyo kati ate ffe mandate gye tulina ey'okwogera ku muzindalo nga wano okulaba nga tusobola okubulya ensi bwetunuulira bannayuganda basinga osanga omuntu nga awagira ekintu naye ngaekintu kyawagira takimanyi olina agamba nange NRM ebeewo sorry okukozesa ekibiina NRM ebeewo tubanange ebeewo naye osobola okumi ogedde kitono nnyo omubuuza nti mpaayo ensonga 3 lwaki NRM ebeewo ng'akugamba twebaka abasinga nti twalina otulo omugwe nabuuza nimuganda naye ebeewo mu mbeera eyo ng'oyambadde nigina eno erimu n'ekituli nagamba nigina nsobola gyamala wano nentambula paka ku makya naye nga reasoning ye gyakola ki n'ombuuza okukola bizinesi nti bizinesi mutabani wange ampa naye mutabani tamanyi mbeera gyakola ki gyayitamu kukola ki nolwekyo ndowooza abantu abasinga bawagira era kyobula nze nagambako ku bantu naye mbagamba NRM erina abawagizi babiri erina omuwagizi atamanyi kigenda mu maaso oba oli ng'agiryamu be bawagizi aba bawagizi babiri naye ng'omuntu nga yuwaliyo Ugandan saawa ntosobola kuddamu kuwagira NRM Kyagulanyi kyeyakola kituufu ekyo kituufu nti is the eye opener ku bazungu kuba abazungu abamu bajjanga buzikubira babulabi palo of Africa nga tebamanyi the inner kiki ekiri mu ggwanga lino kubanga otunuulira abantu batulugunyiziddwa economy efudde tewali muntu abeera mu bizinesi nagimala mu myaka 5 bwetunuulira abantu ababeera mu akedi omwo amalamu mwaka gumu kubanga otunula some record mukolewo okunoonyereza abantu abatandika akedi mu myaka 2 emabega tebakyazirimu naye okuba nti akedi is a free entry and exit buli lunaku abantu abayingira abafulumye ate olaba demand for space eri high nnyo mu Uganda oli atuna n'ettaka naga akatandikawo ka business naye nga tamaze kukola market survey oba market research niwesanga nti abantu bafiiriddwa sente mu akedi abo bayitirivu nnyo naye nga gavumenti efaayo oba oli asosoloza abantu mu dola oba oli kugamba eggwanga buli muntu akola kyayagala katunga President Museveni yalonse simaba assistant RDC tulina obebe administrative costs zisusa obunyi they are planning to merge ebitongole kali ate okuleetinzeewo another burden era ebitongole bimu batandise kandi okugamba bana kiri kitulimuko wetunabanga tunatereza eggwanga lino twetagisa nnyo omukulembeze omupya ate omukulembeze nga mukambwemu
nga bukambwe bwami mukambwe mungo nga asobola okulaba nga abanja abakyala bazinga babbese ensi eno. Okusinziira ku bannayuganda abamu bagamba tusaanye ffe nga ffe twekolere ku nsonga zaffe twekyusiza obukulembeze tuleme kukozesa bazungu. Batuufu mu nsonga eyo batya kubanga nti Honorable Kyagulanyi awaaba mu bazungu ku buli ekibadde wano ne bareactinga. Bo bagamba tusaanye tukozese ffe kennyini tulwane ku nsonga zaffe tulabe nga tukulakulanya. Ebyo nabyo tubigezezzaako kati kankubuulireko tewakitadde tutagezezzaako kuba kati saawa eno twandibadde tugamba tusobola okutusanye twelwanire ku ensonga zaffe naye tekisoboka olw'ensonga nti gavumenti setting si bwete bweri. Kati njakwebeka odoga nti olwanira ku nsonga nga sigwe ina electoral commission sigwe balonda President Museveni yalonda jukire teka limugire limugamba yalonda electoral commission yalonda omukulu wa judiciary yabalonda yasako omukono nti eno constituency oba biki eno yeyongereko yeso lwaki olabanga n'ababaka NRM ina abaka ba parliament bangi si wakuba nti yesinga obuganzi wabula bano bali very smart wabalaba nti no ekazo oba nyabusozi obuwagizi bwennyo bw'NRM obuli awo kyebakola abo basalamu constituency awamu awali ebyalo ebina nga bagamba ebyalo bibiri efuse constituency n'ebyalo ebirala bibiri efuse constituency. Bannayuganda okwekolera ku nsonga zaffe kikyali kizibu nnyo okugjako nga tukozeewo reforms empya amateeka ne gakyuka ag'okulonda nga wulaba Kenya actually omukulu w'okubyokulonda oleeta application batungende ku CV so sigamba nti nokera ku makya n'obeera nti ono omulamuzi ono yali kadda waffe w'NRM tumuwa okubeera nga yakulira ebyokulonda. Kakati awo tosobola kuŋŋamba nti ogenze mu nsiike naye ng'ate lifuli asula mu makaago. First point ku Daily News Channel. Tulina ow'ekitiibwa Honorable Isaac Sali. Tujja kusaba nga tufundikira. NUP yatongozza enteekateeka z'okuregisteringa. Nga tufundikira ky'oba ofundikira nazo enteekateeka ziri zitya mu Nansana weeteeseteese otya mu kuregisteringa mu nteekateeka. No enteekateeka ffe ffe twazitandika dda era tubadde nga tuwandiisa abantu baffe mu mpolampola kubanga kye baintroducing okulaba nga ebanga kye bayita mass recruitment nti tuwandiisa abantu abapya. Actually abantu abamu bakigize bulala balowoozeza nti noba tutandise structures tetulina kutandika structures naye nga tuli mu mass registration nti oli abadde wa NRM tumuwaliriza ayinge mu kibiina. Ebyo tubadde nga already twatandika dde okulaba nga tubateeka mu bitabo byaffe kati it's officially bakyalaunchingiddwa okulaba nga abantu abo bafuna card officials nga tubawandiika okulaba nga babeera mu bitundu byaffe. Tusuubire bammemba mu Nansana enamba ey'omugundu ekigenda okusinga okutuluma nti tuyinza okubeera nga tukulyetiza kye bayita monopoly ne babeera nga tewaliwo kibiina kirala ekigenda kuddamu kubeera mu Nansana kyekisinga kibeeraliikiriza okuba nga mugobyebina ebirala kiyinza okutweraliikiriza nti ojja kwesanga abantu mu Nansana muna bafuse bannuufu. Honorable Sibula abatuuliza ku Daily News Channel. Nsibula sooka mbeebaza ababeerako abeekumira ku mukutu guno mwebale nnyo. Mukutu guno guyigiriza ate nga abantu tufu bagwagadde gukula ku speed ya waggulu. Musubscribinge tulabe nga tuwagira abaana baffe bannamawulire ate mbawagire neobenga olina ensonga ze mukoneko dena abeeko kakola kimwasanyusaako ko temwawalana nti oba ava mu kibiina kimbona mubayita nemwogera nabo ekyo kyo mbeebaza mwebale nnyo naye nga n'abantu baffe ab'omu Nansana bannaye mbaagala nnyo. Tujja kusigala nga tubaweereza ebbanga lyonna naye nga mbeebaza mwebale kujjanga kukyalira era Sali Isaac Keith gemanya Nansana division addako tweyanzege Honorable Mayor to be Nansana division nze Shafik Alfred Kananura kutegekera program Face the Point ku Daily News Channel. Tukwebaza gwe agenda maaso n'okubanga otwaba ne tukuzigirira Rice Motors abasangibwe bulenga ku kidde nankuwadde gendayo basobole okutendeka omwana wo okukanika emmotoka ennene ezalole anoge ku nsimbi aleme kusoma busomi fa paka ku university abeere nga talina kyasobola kukola. Subscribinga o sharinga embeera eno egende maaso n'okutuuka eri oyo agivunaanyizibwako. Tweyanza nnyo tweyanzege.